Sanyu libuganya abatuuze b'omu Kawempe amakya ga leero oluvannyuma lw'omubaka waabwe mu Parliament Honorable Kazibwe Bashir okubabunya emmere ebalibwamu ttaani z'obuwunga 10 ezisobola okubayambako mu kiseera ky'omuggalo. Kazibwe atalazze ebitundu bya Kawempe eby'enjawulo ng'agabira abatuuze baayo emmere wabula nga mu kino tasosodde kwani asaanidde kufuna mmere eno nga n'abato baganyuddwa mu nteekateeka eno. Kale. Asina mkwato wano. Ono naye kamuwe jangu boss. Morris, kano Morris kako. Tunula keri. Smilinga nawe watayo. Wabaddewo akanyoolagano wakati mu batuuze nga buli omu yeerwanako asobola okufuna eky'omuntamu so nga ate abamu ku batuuze balabiddwako nga batayiza bannaabwe abamaze okwefunira emmere ne bagibaggyako era nga wano tebasobodde kujjukira mateeka agateekebwawo minisitule y'ebyobulamu wakati mu kulwanisa ensasanya y'ekirwadde kya COVID-19 mu ggwanga. Afunye mulo. Mu kwogerako n'abamu ku batuuze abaganyuddwa mu nteekateeka eno beebazizza nnyo omukulembeze waabwe obutabalekerera era ne basaba n'abalala okulabira ku ye basobole okuyambako abatuuze ab'enjawulo mu bitundu byabwe naddala abo abatalina busobozi bufuna mmere okusobola okufuna eky'omuntamu. Namwana mutima gumu Kazibwe Bashir mwagala nnyo nnyo nanjagala mpe emmere nga mpanjala naye kati kefunye emmere kyamwongera ekisanja ne bwalidda nina abaana. Kazibwe Bashir olw'emmere gy'atuwadde mu Kawempe yeebale nnyo yeebalire ddala abeere n'omutima omugabi. Balaba ku ssente naye azze n'atulwanirira n'atuwa ekyokulya era buli muntu afunye obuwunga mu bujjuvu mu mbeera ennungi nga tewali na kubeeraawo ndino kusagaasagana ffenna tugenze tumatidde. Abamu ku bo bagamba nti baatendewalirwa dda era tebakyasobola kulinda nteekateeka ya gavumenti ey'okubagabira ensimbi ekintu ekibawalirizza okusaba buli ayina obusobozi okubadduukirira wakati mu kubagabira emmere ey'enjawulo wamu n'okubayambako okusobola okulaba nga babeerawo mu bulamu bwa bulijjo naddala mu kusoomoozebwa kw'ekirwadde kino ekya COVID-19. Muzeeriranga bo mazima ddala naye olowooza Kazibwe Bashir yasobodde otulowoozaako ne tufunayo atiisi omukazi asobola okubeera wano wiikisi nga 2 wiikisi nga 3 ne bwanywako obuugi kitono naye banaye gavumenti yaffe nfu nnyo. Ndi musanyufu kuba enjala wedde endumira mu nnyumba nze ndi kondakita naye Nabanja bamuwa ssente atuyambeko atukwatireko teyasobola tukwata ssente yazitwala zonna n'aziwandooza oba famire ye. Ate ye omubaka Kazibwe Bashir mu kwogera kwe agamba nti yakwatiddwako nnyo okulaba nga abantu be bayagayagga wakati mu kulindirira ensimbi ez'abasuubizibwa gavumenti ekintu ekyamuwaliriza okusitukiramu asobole okubakwasizaako ng'abagabira emmere. Nteekateeka ya gavumenti mukyala Nabanja atugamba bagenda kuwa abantu naye abantu bali mu mabanja lwa ssente za Nabanja ezitannaba kutuuka so kati ng'omubaka kyenkoze nasobodde Katonda okunsaasira n'enfuna ttani ez'akawunga 10 zentandise okugabira abantu banga ba Kawempe South. Eno ntandikwa butandikwa era tulowooza abakulembeze singa babeera batuukirira abantu ne bategera ennaku gye balimu bino byonna bisobola okwewalibwa naye kuba gavumenti tefaayo efa kwenywereza mu buyinza. Ono asuubizza okusigala ng'akolaganira wamu n'abatuuze be naddala nga bakwasizaako mu byetaago byabwe ebitali bimu okusobola okulaba nga babeerawo mu bulamu obulungi. Enteekateeka eno egenda mu maaso oluva ku bano tutandikidde wano mu Mukalazi tugenda tusinkana aba boda tugenda kusinkana aba taxi twagala kugabira abakadde n'abalema n'abakyala ababeera bokka ewaka. Newankubadde nga gavumenti yavaayo n'esuubiza bannayuganda ensimbi ezigenda okubayambako mu muggalo bo abamu ku bakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform basazeewo okudduukirira abatuuze baabwe mu bitundu byabwe naddala nga babagabira akawunga. Doreen Josephine Nakiwala, STV Select ey'enjawulo.